Gibadde Miranga na Biwoobe ku kyalo Minyinya mu ggombolola y'ekya Namukaaka e Masaka abalongo Waswa ne Nakato ababadde batemera mu gy'obukulu 3 bwe basirikidde mu nnyumba ekutte omuliro enkya ya leero. Abaana 2 basirikidde mu nabbambula w'omuliro. Tetumanyi kiki kiviiriddeko muliro guno naye tetumanyi abula Mukama Katonda yeetaga n'abeera nga atukwatirako. Abalongo bano babadde ba Rogers Kimbugwe era nga babadde babeera ne nnyabwe omuto oba muka kitaabwe Jessica Nattu. N'aso mulala yabadde abuula n'omulala abadde lukuto n'agenda kukuzaala n'awasa ono. Kigambibwa nti taata w'abaana bano abadde akedde ku mulimu nga ye omukyala abadde yeewunguddemu kufuna airtime. Omwami asika chapati akedenza agenda ku mirimu gye omukyala n'amulekamu. Okusinziira ku batuuze munnawe abadde ayita ku makya yalengedde ennyumba ng'eteta kwe kuba endulu esombodde abawanvu n'abampi okujja okulaba ogubadde. Ngenzi wali mu mwanyi kumanya katandika okukola nempulira enduulu ngenza okudduukirira enduulu ng'ennyumba yonna ejjudde omuliro mu ku ssaawa nga 2:30 ti abaana bajjiridde mu nnyumba era bafudde. Bagamba nti bagezezzaako okuzikiriza omuliro guno wabula nga balinga basiwa ensano ku mazzi. Tulinza tutuuka wano ng'omuliro tetukyakola tekyasobola kugutaasa. Tukuba ne tukuba abantu ne bajja ne tweyongera okuba omuliro ne bugaana okukola ki okuzikira. Maama w'abaana bano wakati mu kukankana ategeezezza nti abadde kyajja aveewo n'akatayi tekasaze nti ate abaana bayidde. Nze okusezumaasa taata waabwe n'agenda kukuteeka nampa ssente ngende nzimusindikire ku ssimu wali eri ku mobile money. Bwe tuuseewo nga tebalina bategenda kwambuka Galilaya n'agamba toyambuka genda wajjajja mwami okole ekyo osibeyo ente. Nentambula ngende wajjajja mwami osibeyo ente. Mbadde sinatuuka na wajjajja mwami ne bampita nti ennyumba ekoze eki eyiddeyo. Ekiviiriddeko omuliro guno n'egye buli eno kikyatankanibwa. Kyebuzibwa nti abaana omuliro guvudde ku ki n'atuuka okubanga ekisenge kyabwe kimu kye babadde bambi mama ne muddukirako ne mukasonda. Bakyala baffe baleme kulagajjalira nnyo baana kuba okusibira abaana mu nnyumba ate gwe n'ogenda ku bibyo. Tulemeddwa okutegeera ddala omuliro nga ffe bo wennyini we guvudde naye tumanyi nti poliisi ebeera ne lipooti entongole tujja kuwa lipooti ya poliisi. Omwogezi wa poliisi Masaka Twaha Kasirye agamba nti newankubadde teri yategedde muliro kwe guvudde abaana bano bandibanga bakolaanyiza akabiriiti ne kabaako bye kakwata mu kisenge mwe babadde. Badde abamu bakiwanuuza nti babadde n'ekibiriiti abaana bano ndowooza ne bagezaako okukoleeza ne babawa ebintu ebikwata bye babadde ate nga tebalina basobola kudduka kufuluma nnyumba. Kyannaku tutufiiriddwa abaana abato bwe bati naye tukyagenda maaso n'okunoonyereza ekiviiriddeko omuliro. Emirambo gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Masaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.